President Yoweri Museveni era alina for President wa Mukono North constituency asazeeko oyo ye byonna yesse bintu ye kintu teyegula bweguzi mu gavumenti eno wabula ye bintu yesse bintu ye nnirimu ye ttaano w'omugagga Londa Kibuule tojja kwejjusa Moses olwaleero ensonga zaffe
ngenda kunyiga ku muti tubala mpozi by'amasanyalaze baby'amasanyalaze nti olwaleero tutandise okulaba ku byengera bulijjo byabadde atusuubiza naddala ku ky'amasanyalaze kino okulaba nti olabe tugalonkinga ssebo honorable minisita tweyanzege ddala ssebo era nkwebaza ku lw'eggombolola y'ennama otukoledde omugga Kasaala abayitako mu Kasaala awo mumulaba mumayine bw'abadde afaanana tukubire honorable engalo ez'omwanguka kubanga senga siye Kasaala senga akyali mu mbeera y'emu. Amasanyalaze gano gasuubizibwa President Museveni tumaze ebbanga nga tugalindiridde olw'omulimu okuweebwa kampani yali ebweru wa Uganda esobodde okuja gye bayita MPH nga kugenda kumalawo obuwumbi bilioni 12 mu milioni 7.7 kigenda kutwala obudde okugumala naye mu bbanga ttono nnyo basuubiza okusooka okuzooninga basooke n'ekitundu kino ekya Mukono North yakumala okosa egenda kutwala ku byalo 36 naye mu kiseera kino constituency yange yokka mulimu ebyalo 24.